Nkomyewo olwaleero okusomesa continental care oba okubudaabuda n'okulabirira abakyala mu lugendo lwabwe olw'embuto. Kati omukyala yenna ali eyo ng'oli lubuto lwe lusooka oba nga wafunako dda embuto oba ng'osuubira okufuna olubuto, vidiyo eno nagikoledde. Amannya gange nze May Namukwaya, proud midwife ate public health specialist. Jjukira okulayikinga oba okusubscribinga ku channel yaffe eno Namukwaya May Somesa Maama. Abakyala bantuukiridde ne bansaba njogere ku antenatal care. Antenatal care ebeera etya? Eddagala linywebwa litya? Mirundi emeka omukyala gy'anywamu eddagala? Biki ebibeerayo era biki ebisuubirwa? Naye nga tetunnagenda wala katusooke tuyige antenatal care kye ki? Antenatal care kwe kubudaabudibwa oba okufiibwako omukyala oyo yenna kw'afuna ng'ali lubuto okuviira ddala nga yaakafuna olubuto paka ng'azadde. Era bw'agenda mu antenatal care clinic n'abudaabudibwa n'afiibwako bulungi, kirina emigaso mingi eri omukyala n'omwana. Kiyamba okuzaala omwana ono ng'ali mu mbeera ennungi n'omukyala yennyini okuzaala okuyita mu lubuto lwonna ng'ali mu mbeera ennungi nga tafunye kye twandiise complications oba ebizibu ebijja olw'okubeera nga olubuto luno terutwaliddwako eri omusawo. Emigaso emirungi egisinga okubeera mu kino kiri nti kiyamba omusawo okubondinga n'omukyala ono era kiyamba omukyala ono okumanya ebifa ku mwana we ng'ali lubuto. Omwana ono tugamba ali mu lubuto. Era kiyamba ewabeerawo obuzibu bwonna obunaatuuka ku mwana oba ku mukyala okubeera nga butegeerekekwa omukyala ono nga tannaba kuzaala. Kiyamba nnyo okutangira embeera ey'ebizibu ebingi ebituuka ku bakyala abamu nga bafunye embuto. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba tugende mu kitundu ekiddako ekya omukyala alina okunywa eddagala emirundi emeka ng'ali lubuto. Okusinziira ku kitongole eky'ebyobulamu mu Uganda, Ministry of Health, n'ekitongole eky'obulamu eky'ensi yonna kye tuyita World Health Organization, omukyala yandibadde anywa eddagala emirundi 8. Emirundi 8 gino gye giruwa? Omukyala aba ateekeddwa okunywa eddagala mu myezi 3 egisooka, agenda n'addamu buli mwezi paka ku myezi 7, ate awo n'abeera ng'agenda ng'anywa eddagala oluvannyuma lwa wiikisi 2 paka ku myezi 8, emirundi gyaffe 8 ne gibeera nga giggwaayo. Ensomesa emabegako eri twagambanga emirundi 4, naye byakyukamu kubanga kyazuulibwa nti ate mu myezi egyo naddala egisembayo okuva ku 8 paka ku 9, omukyala ono omusawo alina bingi by'asobola okutunuulira okuba nga aziyiza ebizibu ebimu ebiyinza okutuukirira omukyala ono ng'ali lubuto. Biki ebibeerawo mu mwezi ogusooka ng'omukyala agenza okunywa eddagala? Omukyala bw'agenda okunywa eddagala mu mwezi ogusooka, omusawo afuna chance okutwala gy'envudde we yenna kye twandiise history, ebimufaako, amannya ge, abeera wa, enzaalo ziri bw'aba yali azaddeko yazaala atya, obuwanvu bwe buli butya, obuzito bwe buli butya, pressure eri etya, ebyo byonna byonna bikolebwako. Era omusawo afuna omukisa oguwa omukyala ono eddagala eriyamba obwongo bw'omwana okukula ne spinal cord oba enkizi z'omwana okukula, kubanga ekyo okukolebwa kiyamba omukyala oyo oba omwana oyo okuba nga tafuna abnormalities ezimu oba obulemu obumu obwandibadde butuukawo mu biseera ebyo. Nja kugeza singa abamu mulabye abaana abalina obulemu ng'abalina obulemu ku nkizi, abazimba ebintu ku nkizi, abaana abamu abazaalibwa ng'omutwe guliko ekitundu n'ebirala ebyekuusa mu ngeri eyo. Ebintu ebyo bisobola okwewalika singa omukyala agenda mu ddwaliro n'aweebwa eddagala erimu okugeza nga folic acid eriweebwa mu kiseera ekyo ekisooka. Mulimu abamu ababeera nga already abeera ne high blood pressure okuva olubereberye, era bwe bamukebera awo omusawo amanya nti alina ekizibu ekyo n'atandikirawo okumuyamba. Era mu biseera ebyo ebisooka
omusawo akola plan ng'omukyala ono bw'agenda okuba ng'agobererwa oba ng'abudaabudibwa era n'amuwa ekipande ekiyitibwa antenatal card. Abalala mannya mangi buli omu ky'agayita naye abasinga bakiyita antenatal card oba passport omukyala gy'agenda okukozesa. Era ne wabeerawo okumanya nti kati wano we ŋŋenda okunyweranga eddagala abasawo bange be bano bwe bati, wabaawo ekintuuseeko kyonna nzija wano. Awo omulundi ogusooka ne gubeera nga guggwa. Ne tugenda ku mulundi ogwokubiri. Omulundi ogwokubiri, munsonyiweko, omulundi ogusooka wabeerawo n'okkebera omusaayi. Ebintu eby'enjawulo ng'obulwadde obw'enjawulo nga kabootongo, nga siriimu, nga n'ebirala bingi omusawo by'ayinza okkebera. Ne wabeerawo n'okkebera omusulo, n'okkebera ebirala nga obulwadde bw'obukaba mu bamu. Singa oli azuulibwa ng'alina akawuka kaleeta siriimu mu biseera ebyo, era abasawo bamanya bye bagenda okukubudaabudamu mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga olubuto oluyitamu bulungi nga tolwadde, ate okulaba nga n'omwana waffe afiibwako bulungi okubeera nga tafuna kawuka. Ne tugenda mu kunywa eddagala omulundi ogwokubiri. Omulundi ogwokubiri omusawo awo kiba kitandikira ku myezi ng'eno okugenda waggulu. Omusawo akola ebintu nga okutandisa ku ddagala erikuziyiza okubeera nga tofuna bulwadde bwa musujja oba obulwadde bw'ensiri bwe tuyita malaria. Era omusawo agenda mu maaso n'akubiriza okuba nga akuwa eddagala erikuziyiza obutafuna bulwadde obwo buli mwezi paka kyenkana mu mwezi ogusembayo ng'ogenda okuzaala, ng'onootera okuzaala. Era omusawo agenda mu maaso n'addamu era n'akwekebejja olubuto lukula lutya, pressure eri etya, blood pressure eri etya, kubanga twasoma mu kitundu ekimu ti blood pressure kye kimu ku bintu ebiviirako abakyala abasinga okubeera nga bafuna obuzibu oba nga bafa mu biseera bino eby'embuto. Omusawo agenda mu maaso ne yeekebejja pressure eri etya, era agenda mu maaso ne yeekebejja byonna by'ogendamu n'akusomesa olina kulya otya, biki by'olina okukola, olina kutandika otya okweteekateeka. Agenda mu maaso omusawo n'akuwa eddagala erikuyamba okuba ng'omusaayi gw'oyina mu mubiri gwo gumala bulungi, gusobola bulungi okukuuma ate n'omwana waffe n'abeera nga yeeyagala mu lubuto gy'ali. Ne tugenda mu kunywa eddagala omulundi ogwokusatu. Ebimu ku mirundi ogwokusatu ebikolebwa byefaanaanyiriza n'ebyo ebibeerawo mu mulundi ogwokubiri. Naye ate era omusawo akupima pressure, akupima obuzito, akusomesa ebintu eby'enjawulo. Ate era ayinza n'okutandika okugema obulwadde nga okuziyiza obulwadde nga tetanus omwana waffe oba bebi waffe bw'ayinza okufuna ng'oli munda ng'azaalibwa. Tetanus oyo emirundi egisinga omusawo akugema omulundi ogusooka gw'asoose okukulaba, n'omulundi gw'okomawo ogwokubiri addamu n'akugema. Ate awo n'oyolekera okuba ng'ogemebwa ate ku lubuto oluliddako era nga omusawo bw'akusomesa ng'ogenze okuzaala. Emirundi egiddako awo nga tugeze ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, kyenkana omusawo akola ebintu bye bimu ng'akubudaabuda, akebera pressure, akebera obuzito, alaba nti eddagala lye yakuwa ery'enjawulo nga tugeze erikuyamba okuba ng'olina omusaayi, olimira bulungi, akusomesa by'olina okukola ng'oli waka, obubonero bw'olaba ng'oli waka oba bwe tuyita warning signs, obubi n'okomawo mangu eri omusawo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye kati bwe tugenda ate mu visits ziri oba enkyala ziri mu myezi egisembayo, tugeze emyezi 8, myezi 9, waliwo ebintu omusawo by'akolako ate eby'enjawulo. Ebintu bino bye by'okutandika okupulaaninga nga bw'ogenda okuzaala. Bw'ogenda okuzaala, by'olina okwewala, biki by'olaba n'okomawo mangu eri omusawo. Era ebintu nga ultrascan esembayo omusawo oluusi ayinza okuddamu n'agikola okulaba omwana waffe yeebasa atya mu biseera ebyo, yadde ng'asobola okukebera ng'akozesa emikono era n'alaba, naye omusawo oluusi ayagala okuddamu scan alabe mwana waffe yeebasa atya, atunudde wa, bw'onooba omuzadde biki ebisuubirwa era byonna n'abeera ng'abikuyisaamu.
bw'obeera ggwe omukyala alina akawuka akaleeta siriimu era omusawo alina by'akola eby'enjawulo abamu okutandikira ddala ku wiiki 36 omusawo ayinza okubaako eddagala ly'akuwa eddala ery'enjawulo ly'omira yadde ng'ate oluusi waliwo lye bakuwa nga waakamala okuzaala kisinziira omusawo management bw'abeera agikoze naye kibeera kyetaagisa nnyo okuba ng'ogenda eri omusawo ekyo kibeere nga kikolebwa era omusawo akuteekateeka okulaba biki by'olina okuba nabyo nga ebya emergency singa wabaawo ekibaddewo kyonna by'olina okubeera nga bikubeera naawe kumpi. Mpozi kye njagadde okwogerako mu lugendo luno lwonna olw'omukyala ng'anywa eddagala omwami waffe simwogeddeeko omwami waffe ali luddawa mu lugendo luno omwami waffe kyandibadde kyetaagisa nnyo okuba ng'atambulira wamu n'omukyala ku lw'okubanga kino kye kiseera naawe omwami ekikuyamba okubondinga n'omukyala mu maka agamu abaami tebafuna budde bubeerako n'abakyala baabwe kale nebeera chansi ezze okubagatta okukolera awamu ate era naawe omwami okwongera okulaba nti olina obuvunaanyizibwa mu kintu kino nti ate era omwana ono ajja laavu etandikira awo n'agenda okubeera nga waazaalirirwa omwagala naawe kyenkana nga maama ono bw'akola ki bw'ayagala omwana ono tubalabye nti abaami bangi abawerekera abaana baabwe abakyala baabwe mu kunywa eddagala oba mu antinental ate baganyirwamu kinene nnyo okuba bamanya ekigenda mu maaso basomesebwa nabo ne bamanya eby'okuteekateeka okwetegekamu ne basuubira ng'omukyala ali mu kiseera kiri kyennyini eky'okuzaala tekibamenya nnyo kubanga abakyala bagenda otuuka okuzaala nga bamanyi ekyokukola bamanyi ekisuubirwa era ng'omwana waabwe bamwagala kyenkanyi nja kusaba nsooke nkomaawo aye tuddemu nga tusoma biki omukyala by'ateekeddwa okukola ng'ali mu kiseera ekyo kyennyini eky'okulumwa era tuddemu n'okusoma ekirala biki bubonero ki omukyala bw'alaba n'amanya nti kakati olubuto lwange lutuuse era nnumwa nteekeddwa okwanguwa mangu ŋŋende mu ddwaliro mwebale nnyo nsigadde ndi May Namukwaya ku channel yaffe May Namukwaya asomesa maama mbasaba mu likinge vidiyo eno era munyige ku ka subscribe button sobole okubeera nga n'ebirala byonna ebiba bizze mubeera mubiraba mubeere bulungi tunaddamu ate bye.